Omulabi waffe omulungi tukwaniriza nnyo chano yaffe eno eya muno. Olunaku lwa leero omuweerezaawo nze Damba Eric, ng'era olunaku lwa leero tulina omwami gwe tuleese. Omwami ono abasinga mmumanyi, abamu ku mmwe muyinza obba temumumanyi. Nze mmumanyi nga Machete naye mbadde njagala atweyanjulire, atubuulire Machete y'ani. So weyogerako eri abatulaba. Banange abatulaba, nsanyusa okubeerako nammwe bannange. Mr. Damba, nsanyusa okulaba. Nsanyusa okusanga. Omuntu ali eyo nga takumanyi yandyagadde okumanya Machete y'ani. Machete abasinga bakumanyi mu People Power naye abamu tebakumanyi. Omuntu yandyagadde okumanya Machete y'ani era akola ng'ani mu People Power. Amanya gange yenze Machete, kifaananyi kya musajja serebu, Nedira Museveni, Akabiro Salimu Sale, Siria Janet yadde Natasha Mpalana Muwoozi. Yoyo Machete tamala emirundi wa People Power. Yeah. Machete omuntu yandyagadde okumanya People Power eno ekwatagana kuti People Power. Abantu abamu bayinza obba bawulira People Power nga tebamanyi People Power kyeki. Njagala onnyonnyola abatulaba People Power kino kitegeeza ki? People Power mu Luganda kitegeeza maanyi g'abantu. People Power kisinde ekikulembeddemu okununula bannayuganda nga kikulemberwa Honorable Kyagulanyi Ssentamu Robert, kuba buli kintu kyonna kiba n'omukulembeze. People Power lugendo olutwala Mwami Museveni ave ku ggwanga Uganda. Omukulu mmuwulidde. Omukulu Machete omuntu ali eyo yandyagadde okumanya Machete akola mulimu ki mu People Power era olina kifo ki nga ggwe Machete? Machete akola mulimu ki mu People Power? Omulimu ogusooka ddala ogwa Machete tamala emirundi wa People Power, atereeza biganye mu People Power. Bannamawulire People Power bwe biba bibakyaganaku Machete ng'ajja ng'abagamba basebo kino kiganye. Abavubuka bwe baba nga empisa ziganye Machete ng'ajja abagamba mwe empisa ziganye. Coordinator bw'aba nga takoze bulungi nga Machete ajja amugamba gwe kiganye. Mu bufunze Machete asupervisinga mirimu n'ambeera mu People Power. Machete abasinga tutera okulaba ng'otambula n'omukulu Honorable Kyagulanyi era ng'otambula nga bodyguard, obeera omusagulira ekkubo, olinga musirikale. Abantu abasinga abamu bagamba oli mujaasi alabika watendekebwa, naye olwaleero omulabi waffe yandyagadde okumanya Machete yatendekebwa mu by'ekijaasi. Wali mujaasi n'ova mu magye oba? Sibeerangako mujaasi wabula naturally nina kubeera muweereza w'abantu ne bakama bange, nti omusu omuzadde tegufambwa. Nze guli omusu gukyagulanyi gwazaala obusu obuto bu Machete. Machete loolo ye kukuuma Honorable Kyagulanyi Ssentamu nga mulamu, ng'ali mu ddembe, ng'ali waggulu, ng'ayambirwako Mukama Katonda. Kyova olaba ondaba nga nnyimirira nnyo waali nina okukakasa nga mulamu nga ne Mukama Katonda anyambyeko. Bw'ondaba nga nkozesa amaanyi mangi okusagula ekkubo, okuggulawo ekkubo, nti ekisooka amaanyi ngalina because ndi muvubuka muto.
ate ne mukama wange gwempereza muvubuka muto. Ekinsaguze kuba eryo obuvunaanyizibwa obwampeebwa okubanga nsobola okwogezaganya n'abantu bulungi nti bambi mutuweeko wano tuyitewo. Kwaffe tulina zi alamu. Kati nze nina okuba alamu y'omukulu olw'okuba nti bw'amaliriza kino aba alina okweyuna obudde akwasaganye kino. Kati awo ono n'agamba nti no, omuso omuzali tegufambwa ssebo. Machete gwe ekifaananyi kyange serebu, gulawo ekkubo muganda wange tudduke tutuuke ne ku Munnayuganda omulala ali eyo. Kyova olaba Munnayuganda alaba nnyo Machete nga aggulawo aggalawo, kuba nina okuggalawo embwa obutatuuka ku musumuzadde. Nina okuggulawo omusu omuzadde guyitewo gugende gusakire obwana bwagwo bwebwe obuso obuto bu Machete. Olaba ondabanga mbeerawo nnyo kubanga buvunaanyizibwa bwange obwampeebwa Mukama Katonda, kubanga Honorable Kyagulanyi Ssentamu Mukama Katonda yamutuwa. Buli Mukama Katonda gwaleese abeerako amusindikirako abayambi. Kati sebo Mukama Katonda yansindikanga omuyambi w'omukulu President Kyagulanyi Ssentamu. Machete, omuntu ali eyo yandyagadde okumanya kuba omulimu guno eno gwokola togukola bwomu. Tutera okulaba ng'olina banno b'otambula nabo muba kibinja ky'abantu bangi nnyo, naye nga mukolera wamu ekintu, buli kintu kye mukola kiri uniform. Mulinganga kwegamba abatendekebwa nga temunnaba kujja kukola bintu bino. Emmotoka muzibuukira zitambula. Nebuuza abantu omuntu ali eyo yeebuuza abantu baneno tebatya kugwa kabenje, batendekebwa okukola emirimu bwe giti gye bakola. Muntu yandyagadde okumanya ssebo. Ekisooka abantu abo boolaba nkola nabo balina omwoyo gw'obuweereza. Baayagala dda n'okuweereza, era baali bajja kuweereza mu gavumenti eziddako, oba baali baagala okukolera ebitongole by'ebyokwerinda. Naye embeera y'ebitongole by'ebyokwerinda gye birimu mu Uganda ne bagamba nedda bannange tetujja kukola ekyo. So kati abantu abo mbalonda noonya abo bennyini abalina omwoyo omuweereza ate abali determined, because nti ffenna nga bwe mutulaba ffe twatalaafiya kuba tukimanyifu obulamu bwaffe si bwaffe, obulamu bwaffe bwa Mukama Katonda era yabuvunaanyizibwako. Tebatya abantu abo kufa, nedda tebakutya, kubanga bo bagamba nti ffe tugamba nti nze Machete bwenfa ng'omukulu tafudde kyensinga okwenyumirizaamu. Era nze bwe ndaba ejjinja nga linkubye nsanyuka neŋŋamba libadde ligenda kuwa mukama waffe. Nti JFK Kennedy yali president wa America, yalina abakuumi nga baliwe trained, naye nga naturally si bakuumi, nga tekyabatondebwamu wabula butrainingibwa. Kyobola JFK Kennedy bamukuba amasasi ku roundabout olw'okuba yalina abatraining abatali talented nti balina kuumibwa. Kati ffe nze ne bakyali bange tuli talented. Training kiringa kugenda ku ssomero. Okugenda ku ssomero kuyinza obutakuyamba singa obeera tulina magezi mazaale. Kati ffe tulina magezi mazaale. Training tujje wakuba tulaba firimu nnyonyo. Kyakubiri nze nagendako e Sudaani, nabeera nnyo n'abaana ba Sudaani, bannyamba okuyiga ebintu bingi. Nabutya bakuuma omukulu, nabutya bwe boogera n'abantu ng'oyagala oyisaawo omukulu. Training eyo nagifuna. Ka training gye nafuna njigabirako ne bannange, naye nga obba wa training
balina sooka kuba na talenti yakubanga ffe tukulembeddwa muntu wa talenti. Kati naffe tulina kweronda nga tuli talented kuba mukulembeze waffe ali talented, mu bukulembeze ali talented. Bw'oba ojjukira oluyimba lwa Wendi, vidiyo eyo mujagenda muginoonye mugirabe. Ife nga omukulu tannaba kubeera kino twali twakkiriza dda nti omukulu ajja abeera kino, wabula nga tugamba bugambi nti buli step omukulu gy'alinnya naffe nga tukola ki, nga tulinnya. Kuba evidiyo twali tulina omukulu ya Guard of Honor, yali pulezidenti wa ghetto obudde obwo. Kati essaawa eno asazeewo nti pulezidenti wa ghetto agatteko n'okubeera pulezidenti w'abali abalala abatali mu ghetto. So naffe tulina okwongerako step endala. Kyova olabanga tukozesa amaanyi mangi. Luli bwe yali akyali pulezidenti wa ghetto only, twali tukozesa matonotono. Kati pulezidenti wa ghetto n'abatali mu ghetto kati twayongerako amaanyi. Kyova olabanga tukozesa amaanyi, tukozesa obumu olw'ensonga ffe mu people power waliwo ensolo buba butono nnyo butulume. Obutulume obwo bukola nga ttiimu, buyigga nga ttiimu ate bulya nga ttiimu. Kati ffe kye tukola era ffe tuyigira nnyo ku butulume obwo nti tulina kukolera wamu nga ttiimu, kubanga agali ewamu ge galumenya kituyamba. Bwe tukolere wamu nga ttiimu twekwatakwata like ne twezzaamu amaanyi, ffe twegumya nga ne bannayuganda ebatugumya. Kyova olaba bwe tumukuuma tumukuumira wamu, bwe tutambula tutambulira wamu. Kati n'abadde atali ku peesi y'emu afuna obuvumu n'alabanga. Kyova olaba mulabanga emmotoka tugibuukirira kumu, tugibuukirako kumu kubanga tukola nga butulume. Kubanga wede tukimanyi nti atalina mukamwana yekamwana yekka. Tukimanyi Mr. President Kyagulanyi Ssentamu Robert Ssevu tasobola muwa bukuumi, bw'anaamuwa obukuumi ajja muwa virus. Kati ffe tulina okwekamwana ffekka nga ba ghetto youth okukuuma namunswa ya ghetto Kyagulanyi Ssentamu Robert. Manje tukuzaako kemabega katono. Mujjukira nga muli mu Arua omukulu Kawuma yali driver wa Bobi Wine yakuba amasasi n'afa, era abantu abasinga kyabaleetera okutya ne bagamba nti kati Bobi Wine eddaala lyatuuseeko, kirabika buli anaatambula naye obeera weetadde mu buzibu, obeera nga agenza okufa, kubanga obudde bwonna Bobi Wine kati aba asobola okukola ki, twakiraba nti asobola okulumbibwa. Era kati njagala kwebuuza omuntu ali eyo yandibadde yeebuuza nti mmwe abagamba nti mumukuuma mmwe temutya kufa, temuwulira nga olunaku lumu bayinza obba bakuba essasi nga lizze kukwata mukama wammwe namunswa wa ghetto, essasi eryo ate ne likwata mu ggwe nga ggwe Machete totya kufa? Ebyaliwo mu Arua byaliwo, naye Yasini Kawuma singa abaddewo oba nakati n'eyo gyali Omungu amugazirize kabbuli ye, Yasini ali proud n'ekyo kye yatuukako oba ekyamutuusibwako, because nti Yasini yafiiririra abantu, yafa ku lwa mukama we, nti kyo kye bayita okuuma oba okubugiriza. Omusu omuzadde nabaga tegufa mbwa. Embwa kati yali erina kutta musu muzadde, naye akaana nkalina okweteekawo. Kati nze Machete bwenfa struggle esigala egenda mu maaso, kuba omukulembeze aba akyaliwo. Kyova olaba nga tubeera bangi.
naye ye ate singa bamutta ebintu byonna bikomaawo kuba serebu aba agenze. Gwe ddayo olabe nti Lucky Dube bwe yafa bandi ya Lucky Dube ekyaliwo, Basudde bwe yafa Gondi bandi ye ekyaliwo. Nti ffe twatalaafiya tugamba nti nze bwe nfa nga ntaasiza Kyagulanyi ŋŋendedde mu kitiibwa, nze njagala kugendera mu kitiibwa olw'ensonga abajulizi be tulamagirako mu Uganda ennaku z'omwezi nga buli 3 Juni baafa, baafiirira mu maanyi, abalala bagamba baafiira mu bulumi, naye bo baafa basanyufu kuba bakuuma eddiini. Nakati kyova olaba obukristaayo bw'amaanyi kubanga bulina abaabufiiririra. Ensonga lwaki People Power y'amaanyi, waliwo abagifiiriridde ate waliwo abeetegefu okugifiiririra nga bakulembeddwa Machete ono yennyini gwe mulabako nti ekintu kyonna ekiriko abakifiiriridde oba abakifiiririra kiba ky'amaanyi. Ekintu kyonna ekitaliko bakifiiririra kibula nga kisiikirize ng'ebintu ebyo byenkulaze emabega. Ffe tetutya kufa olw'ensonga nti kati Yasin Kawuma yafa, Nabiriga yafa, olowooza ani yagendera mu kitiibwa ng'oggyeko nti Abiriga baamutwalira mu nnyonyi ya poliisi? Olowooza ani ayogerwako ng'eyafiiririra abantu? Yasin Kawuma essaawa eno buli muntu yenna mu nsinzi ey'enjawulo mu Uganda n'ebweru wa Uganda bonna bakkiriza era basabira Yasin nti omwoyo gwe Mukama aguwummuze mirembe. Abasiraamu balina bba ekintu kye bagamba nti omukozi w'ebirungi omwoyo gwe Mungu agusimbuliza busimbuliza era agusika busesi agusimbuliza. Omukozi w'ebibi omwoyo gwe basika musikira gukutuka. Kati Yasin Kawuma baamukuba essasi n'awummula mu mirembe era twamuziika mulamba. Naye waliwo bangi be tulabye nga bafudde nga tebafudde lwa Kyagulanyi naye nga tubakuŋŋaanyiriza mu kutya. Kitegeeza Yasin omwoyo gwe Mukama Katonda yagutwala mu kitiibwa, yagusimbuliza busimbuliza. Kati ffe Bamachete ababugiriza omukulu tukkiriza nti omwoyo gwaffe Mungu bw'aba agenda kugutwala okusigazaawo namunswa, emyoyo gyaffe Mukama Katonda agenda gisimbuliza busimbuliza era tugenda mu kitiibwa. Kyova olaba walabako omwaka ogwedde nga tukoleddwa ey'okusabira Yasin Kawuma. Walaba nga tusimba omuti ogw'ekijjukizo ogwa Yasin Kawuma. Ebyo byonna nno ffe abasaavinga Kyagulanyi ku security bye twagala. Kiba kibi okukuba effumu ne balikuba mu mugongo. Ffe twagala bwe liba ffumu nga ligenda fumita Kyagulanyi lisobola kuyita mu bifuba byaffe, oluvannyuma linaatuuka ku kifuba kya Kyagulanyi nga n'amaanyi galiwedde. So tetutya kufa olw'okuba munnaffe yafa, kuba munnaffe yagenda Sitwago esigaddewo nga ne Namunswa akyaliwo naye ali mu bwesiimu n'eyo gy'ali mu mativu. Ate ekimusingulira ddala omusanyula nti ne bwe yagenda ffe abaasigalawo tetwasigala kunywa bunywi buugi, wabula twasigala tulima olubimbi Yasin lwe yali alima.
so Yasini ali mu bwesiimo naffe abalala kati olina kyotantegeddeko nze Yasini ne Kawuma ye Yasini kitegeeza tuli chosen oba tuli balonde okuuma omukulu kitegeeza nti Yasini Machete ne bwafa nga Yasini Kawuma bwe yafa wajja kuddawo omulala paka amafumu gano agalina ofumita omukulu amaanyi gagenda gaggwa nga tetuweddeewo era omukulu agenda abeera seefu nga tulina omukuuma amafumu galina kusooka tutuuka ku ffe nga teganatuuka ku mukulu. Machete omuntu ali eyo yandibadde yeebuuza nti emirimu gino eno bwe muba mukuuma omukulu musasulwa oba mukikola nga mmwe nti muwulira nga kibalimu munda nga bwe bagambye nti mmwe muli talented mu kukuuma nga kivaayo buvi mu mmwe kivaayo natural era bwe muba musasulwa ali eyo yandiyagadde musasulwa ssente mmeka kuba omuntu ayinza obba ali eyo nga yandiyagadde okukuuma naye ate afune ka ssente. Abantu Uganda ennaku zino abantu baavu tunoonya ka ssente walinza obbaayo abantu abandyagadde obbeegattako funa akasente ako kemufuna bwe mubeera nga mukafuna so tubadde twagala otubulire ku nsonga eyo. Okusookera ddala iffe tetukuumira ssente wabula tukiwulya buwulizi nga buvunaanyizibwa bwaffe okuuma ekyo ekirabo Mukama Katonda kyatuwadde. Mukama Katonda bw'akuwa ekirabo buvunaanyizibwa bwo kikwata obulungi kati ffe buvunaanyizibwa bwaffe tukiwulira mu mirimu mitima era omulimu ogwo twagwewa infact twamusaba na busabi tumugamba Mukama waffe Taata tusaba okkirize ssebo tukukuume nga Mukama Katonda ye mubeezi waffe era yanziramu ebigambo bino wammanga aŋŋamba baganda bange ebyaddala Mukama Katonda ali wakati waffe kubanga kakati ate ekyo mbadde sikimanyi bassebo bannaye bwe mba mukinsabye baganda bange ndi mwetegefu nange munkuume kubanga Mukama Katonda yankuuma naye asobola okukuuma omutima nesiganga guteetera naye ayinza obutankuuma bulema oba obutankuuma nga nina eriiso limu. Baganda bange mbaaniriza mujje twegatte wamu tunule eggwanga. Omulimu ogwo ssebo gwa bwannakyewa teguliiko agusasulira teguliiko muwendo gwe bagusasula wabula kiri mu mitima gyaffe tukiwuliranga buvunaanyizibwa bwaffe eri bannayuganda eri abakadde abaagala Kyagulanyi Ssentamu abatasobola kumukuuma eri abalema abaagala Kyagulanyi Ssentamu naye nga tebasobola mukuuma eri bannakawere abaagala Kyagulanyi Ssentamu eri abato abaagala Kyagulanyi Ssentamu nga bamulaba nga balaba nga vision yaabwe abatasobola mukuuma iffe tukiwulira mulimu twagwetuma nti ffe tulina okkiikirira abo bonna abantu benkumenyedde okuuma essuubi lyabwe kubanga bonna batugamba nti bannange omwana oyo gwe tulinamu essuubi kubanga naye Chaka Yvonne Chaka bwe yajja mu Uganda ng'oggyeko ono lwe bamuzizzaayo yagamba bannayuganda omwana ono mumulaba mumukuume kuba ye New Mandela. Twawulira era nayitirawo bannange ne mbagamba bannaye muwulidde omukyalo obukulu bwatwongeddeko nti kati tuvudde kukuuma Kyagulanyi wabula tukuuma Mandela kati tuwulira nga ekintu kyonna ekimukwatako si Uganda yokka yegenda tubuuza wabula Afrika yonna egenda tubuuza ensi yonna egenda tubuuza abasasulwa bibakuuma bibaseererako ne bigwa wabula abatasasulwa
omulimu ogwo bazze nga tebibaseererako olw'ensonga nti bo tebabaako nti kasagundi gwe bawe ennyingi yaba akikola ennyo. Ekyo no twakyerabirako. Abaali basasula okukuuma Kaweesi yabaseererako. Naye abazze abambo abazze nga bakuuma Ssaabasajja Kabaka wa Buganda tabaseererangako mu nseerera ng'eyo. Kyova olaba ffe twasabye ne tugamba nti nedda, ab'essente musigale eyo, wabula bannakyewa mwe muba mujja, kubanga mukikola kuva ku ntobo ya mutima. Tetwagala sasulwa, tewali asasulwa. Ffe tukkiriza bannayuganda bajja tusasula ne Uganda yonna nga tukuumye omukulu paka 2021 nga mulamu ate nga ali waggulu. Bo bannayuganda okutusasula kwabwe twagala kimu, bajja tujjukira. Ffe tetukola kusasulwa nnyo, wabula ffe twagala kujjukirwa. Kuba Mandela teyasasulwa nti Mandela katukuwe sente bwe ziti nga bw'obadde mu kkomera, Mandela katukuwe sente, naye Mandela buli lunaku tumusasula kubanga tumujjukira. Kati ffe Mukama waffe atusasula kubanga atwagala. Bannayuganda batusasula kubanga batwagala. Abantu batusasula kubanga batwenyumirizaamu. Nze edda natuukanga ku kyalo ewaffe nga bakadde bange bagamba tuweeyo totuguliddeyo kenge. Kati tebakyakansaba, wabula baŋŋamba kimu, abafaaza bampita kunkwata ku mutwe, baseeka bampita kunkwata kunsabira dduwa. Tukusaba Mungu akuwangaaze, akuwa amaanyi, akuwa amagezi okuuma omusajja oyo. Nze byenjagala osasulwa ne baganda bange benkola nabo. Ffe twagala ekyo kubanga obuganzi businga obugagga. Kati ffe tuli baganzi mu maaso g'omukulu ne mu maaso g'Abannayuganda bonna. Era bajja tusigala nga batusasula kubanga bajja sigala nga batujjukira nga bwe tusigala nga tujjukira muganda waffe eyatugendako Yasini Kawuma. Ffe kye twagala kyokka. Ndowooza omukulu mumuwulidde, bw'abadde ali eyo ng'omanyi nti n'ebintu byakusasula akubuulidde amazima tebasasula. Era gwe wenna ali eyo ng'owulya wandyagadde obbeegattako akugambye baaniriza bannakyewa saaba okusasula. So mukulu Yasini Machete ade nsaba osibule ku balabi baffe abamuno. Baganda bange abalaba muno, nsanyuse nnyo okubeera ku mpewo n'okubeera mu maaso gammwe because nti bino ebintu kati byanjawulo. Eno si mmere y'amatu, mmere y'amaaso na birowoozo. Emmere y'amatu twagireeseeyo, weewaawo mubiwulidde, naye mmere y'amaaso. Mwebale kulaba muno, mwebale kwagala muno, ate bambi mwebale kwagala Machete ne ttiimu ye nga bwekola emirimu. Mutuzzaamu amaanyi. Ekisingira ddala otuzzaamu amaanyi byebyo ebigamba ate bye mutugamba nti mmwe temutulyamu olukwe, mmwe singa mulya mukulu olukwe, mmwe twesigamye ku mmwe. Ebyo ebigambo bye mutugamba bikulu, tubyaniriza nnyo. Mwebale kutuzzaamu maanyi. Mbaagaliza mirembe. Obwo okwekuumira ku munno n'ebirala bingi bikyajja, ate era tukyabeera nammwe kubanga nammwe mubeera naffe. Ffe mweffe we mutali tetuliiwo. Mwongere otuwa amaanyi, mwongere otuwa enkalejinga, naffe tukakasa ku lwa Katonda n'ensi yaffe nga tujja kusaavinga ekyo kye tuteekeddwa osaavinga. Bannayuganda tugenda bawa kye tulina okubawa, wabula nga tubabuulira tukoma okubeera oludda olunyigirizibwa 2021. Kuba endodde eyidde, nsigadde nze Machete
Yasini kifaananyi kya musajja serebu tamala emirundi wa people power Nedira Museveni Akabiro Salimu Sale Siria Janet yadde Natasha mpala na muwozi mubeere bulungi mweraba omulabi waffe tweyanza nnyo olw'obudde bwo webale nnyo omukulu Matete mumuwulidde sijja kuddamu miziro gye sita omuziro mugutegedde nga sinakwerabira bw'obeera nga tona subscribinga teweerabira bw'omala okulaba vidiyo eno wansi awo waliwo akapeesa kanyigeeko subscribe obeere ng'ofuna amawulire gonna n'akadde tokeerabira oteekeko notifications buli vidiyo empya gye tunaateekangayo wajja osooka okumanya omuweereza wammwe nsigadde ndi Damba Eric mubeere bulungi mweraba